ensonga za Iran neggwanga eri America tezinnagwa kubanga wakati mu mbeera egenda maaso buli omu awera. Iran yannyonnyodde n'ategeeza nti teri yagenda kutunda mafuta mu kyondo kya Buwarabu singa nga ddala envumbo zinaamuzingirayo nga takyagwanira oba nga takyasobola kusiba mafuta n'agatunda. Era n'ayongera okukaatiriza nti banywanyi be baawulizzaako essimu ezimukubiddwa Iran, obubaka obuwandiike ku WhatsApp n'ebiringa nga bwe bityo mu mikutu gy'amawulire ne mukaama bamutegeezezza nti ebya America byappa. Leka tutandikirawo munnange ensonga wagenza okukyolwa leero nga zirinnye enkandaggo kubanga Abamerika bategeezezza nti obanga ekyokulwanagana n'eggwanga lya Iran kiganye, emmundu evuze n'ezimula n'ebaako weekoma. Kaakati yadde musajja mukulu Scott Bessent, ono ye Treasury Secretary ow'eggwanga erya America, yaleese bubaka obwavudde eri waggulu ewafugirwa naga nti envumbo n'otuvumbo ezaali zibaddewo n'ezitabangawo ze bayita secondary sanctions ze bagunze ku ggwanga lino natti. Kakati okwo mu Luganda kuba okumyumyula natti ezibaddewo nga bazikutte mu ngeri ya masalabaya ne bongera okuzinyweza. Kakati mu nkola eno mugenderamu n'enteekateeka kubanga luli obadde oga nti America yagamba tojja kukola booti nayo nti ye America yagamba tojja kuweereza bantu bo mu America nti ye. Kati ku mulundi guno kisingawo banywanyi ba America ba Uganda, banywanyi ba America ba Kenya, banywanyi ba America gwe bonna bamenye mu nsi yonna abakyayagala okukolagana nayo nga America bejje mu kyokukolagana n'eggwanga erya Iran tebakiddamu kubanga bwe banaakiddamu atava we balwanira abuuka n'akabalangulo bajja kubuuka n'obubalangulo abo bonna ababadde bakolagana na America nga kakati ate bakyatikiza ne Iran bajja kusalawo kimu. Kakati ebyo byonna byagendereddemu okugootaanya enkola za Iran munaddala nga Abamerika baga nti egaanye okukkaanya nabo ku ebyo bye balowooza nti bye binaaleeta emirembe mu kyondo kya Buwarabu n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nabikunnyonnyoddeko amakya ga leero naye ebyanukulwa bingi era obubaka obwanukula America buva ku bakulu ab'enjawulo mu bibinja eby'enjawulo mu groups ez'enjawulo munda mu ggwanga erya Iran. Oba oli awo ab'ebyokwerinda ne babaako kye boogera, oba oli awo IRGC ne baako kyeyogera, oba oli awo sipiika Garibafu n'abaako kyayogera, naye nga byonna tebyawukanye kwegamba buli omu kyawulira okusinzira waayimiridde watandikira. Kakati abasonze ku kyamafuta obutatambula mu kyondo kya Buwarabu bano babyakwerinda Ministry of Defense. Era awo tojjaawo Israeli tojjaawo Iran Revolutionary Guard Corps tobajjaawo. Kakati bano bagambye nti nabo beesiga kye beesiga bakimanyi. Bwe kibanga ensonga ya kugaana Iran kutunda mafuta ng'ebyo byonna bwe byabadde okugulana n'okuguza bannaayo, nabo tebajja kulaba okwetooloola ekyondo kya Buwarabu wonna. Tebasuubira kulabayo gwanga ddala mbu olw'okuba likolagana ne musajja mukulu wa America mbu batunde amafuta bagule n'ebifaanana bwe bityo.
tebajja kukira era tebakisuubira. Obusobozi babuyina ate era basobola okubukozesa kubanga beeteefuteefu. Kati naawe ensonga y'amafuta neddayo waggulu. Enkya ya leero yabadde munywanyi wange Yosefu mutabani wa Kamye Busubi yansindikidde obubaka naga nti olaba amafuta geereze kaakano naye ate gunaaba gutya. Era toli wala nnyo n'amazima kubanga gumununya mpuliriza amawanga gano mu kyondo kya Buwarabu bw'ogenderera okugataganjula olabe amafuta ge galeeta ku katale k'ensi yonna. Ekyondo kya Buwarabu kyokka awo basima barrels wakati wa miliyoni 25 n'asatu ebipipa ebyo eby'amafuta. Ekyondo kya Buwarabu ensi ezo zonna bino bye bitundu 32 ku katale k'ensi yonna amafuta agagendako bye bitundu 32. Kyokka amafuta agasimwa mu kyondo kya Buwarabu awo wonna genkanankana ebitundu wakati wa 43 n'anamu ebisimibwa mu nsi yonna. Kakati awo Yosefu mutabani w'omugenzi Kamya musomesa bwe weeraliikirira oba mutuufu olaba amafuta agayita mu kagolomolo agenkana ebitundu waakiri 2 ku buli 100 gatuzinyizza engera kubanga tegakyayitawo olw'okuba nti Irani yasibawo. Kati ate bwe banaaga nti n'agava olwaleero amawanga newankubadde kubanga newankubadde akagolomolo kayisa amafuta aka Strait of Hormuz naye waliwo n'ebifo ebirala ebiyitamu amafuta. Newankubadde nga abasajja Bahuthi bagenda ne badda ku Red Sea ku kagolomolo akali awo ne bagamba nawo eggwanga erya Saudi Arabia terijja kuyisawo mafuta naye waakiri amawanga amalala agatalina kakwate ku nsonga eno gabadde gayisawo amafuta gaago. Kakati Irani akugamba nti newankubadde nga naye bakimutaddemu naye amawanga gonna agenda kukola ngeri yakapale kaabika okulaba nga tegaddamu kuyisaawo mafuta ne bwe baba baagala. Kakati bulijjo nze nkubuulira nti walwanira enjovu 2 ebisubi bye bikutuka era ogenda kulaba singa embeera eno teesalirwe magezi nga tuvudde mu kulyako akatono ne kufuuka kusiiba. Era ojja genda okutunula ku pumps ezo sigali mu 6, 4, 5, 9 n'okutuuka mu 1,000 okusinziira ekifo wooli ojja kulaba nno nga byeyongeddeyo. Kakati awo wewali obweraliikirivu oluvannyuma lwa Irani ono okukkiriza nti ye ne bwe banaaba bazitutaddeko n'abalala zijja kubaluma ffenna tubifiirwe tewali ajja kugatunda. Mangi obwenkanidde awo gabuna mu nsi yonna naye teri ajja kugatunda. Kakati Abairani bagenda okumanya tebatidde kubuuliddeko nti banywanyi baabwe babakubidde ku busimu. Amawanga oba kale bannabyanfuna abamu batandise okwebuuza neddala envumbo za Irani zino zibagitaddeko eziri sekandule zikyayinza okuba nga zinaagikosa. Kati abalala ne babaddamu nti ebyo oluusi biba byappa envumbo ezifaanana bwe ziti oluusi zizze zibaawo. Naye waliwo amawanga kubanga abadde Gabrigafu ono ayogedde naga nti bannaffe baatubuulidde nti ebya Amerika tebabiriiko ate naddala olwaleero Amerika terina mbavu okusinziira ku bagoberera ebigambo bino. Ennaku ezo nga 2 eziyise 3 Amerika yalangiriddwa mu mawanga agasinga amabanja nti era n'ebyenfuna byabwe tebikola bulungi. Kakati bano ne bajja bakireeta bakikozesa ng'ekyokulwanyisa naye nti tosobola kuva eri ng'ebyenfunayo tebikola bulungi ate n'omala olagira ffe oba n'omala olagira amawanga kitegeeza gwe bibyo byagwa bitya okutuuka awo bere n'amabanja begali ye oli naggaga kituufu. Naye munnange
obugagga we busekerereza ng'omugagga atanasentula ti buli jono tali yankoko kakati kiki ekiri wano ate nti bannaabwe babagambye okusinziira bubaka obw'enjawulo abakubye amasimu bakubidde nti kino tekiyinza kusoboka n'akamu n'akatono era bo bajja kusigala nga bakolanga bwe balowooza kati abadde Gabriel ono naga nti amawanga nga China amawanga nga Russia ate alina obukakafu waliwo n'amawanga amalala agatagenda kubigoberera abadde minisita ow'ensonga z'amawanga amalala foreign minister Lin Jiang ono wagwanga lya China kasita owuliramu Jiang oyo aba wa China bwe yabadde ayanukula ku nsonga eno yategeezezza nti ekituufu kale oba binaakola oba tebiikole naye kano akakodyo tekayinza kumalawo buzibu mwayingira mu nsi nga mugenze kulwana kujjawo bizibu tebivuddeewo kakati ng'olowooza nti envumbo zino ez'amaanyi ze zigenda okubijja olanga nti ebyaffe tetugenda kubigoberera ffe tugenda kuteeka we tufunira ebigendererwa byaffe we biviirayo we tuyingirira era gwe lwotalowooza nti gweotaddeko envumbo zo munaffe tuzigoberere kubanga oyina akakukuko ate nno nga China agula amafuta ga Iran ebitundu 7 ku buli 100 olabye ono yekayeka bwati amafuta agasimwa mu Iran agalekawo ebitundu 3 ku buli 100 gegasigalawo olwo Iran nedyoka enoonye walala ogatunda kakati kitegeeza ono bw'avaayo n'alinnyawo n'ayiwawo omubiri era kuba kkobo ttokera busa tewabaawo kinene kya nnyo kyolowooza nti kinaatuuka ku bakulu bano naddala mu kaseera kano nga bateereddwako envumbo ez'enkanidde awo era abasajja abakulu bano balabudde nti obukodyo babuyina babweteekerateekera obukodyo obw'okwaŋŋanga Amerika nakubuulirako emabega awo nakugaa nti abayirani baali boogedde ne bategeeza nga bwe baali beteekedde okulwana n'Amerika ne Isirayiri kyenkana emyaka 50 egiyise emabega nga buli lunaku bajja balulowoozaako olunaku olwo nti era mu bikompola bye baali bakoze buli lunaku nga bakola ebikompola 400 ku mulundi ogwo bwe baayogerera ensonga eno nga bakatambuzaako ennaku 8 ku lunaku ku lutalo luno olw'ebikompola ebibadde biva mu Bamerika ne biggunda ku Iran ne Iran nezzaayo nesindika mu mawanga amalala agagiriraanye awo banywanyi ba Amerika kakati naga nti bulijjo tugaaya cupa naye ate ng'oleeta endeku bino tubisobolera ddala emyaka gye tweteekeddeteekedde balenga nti baali kitegeeza nti bwe baba baali bakasuka bikompola emyaka egyo gyonna baali bakakasukako bya nnaku 8 naye nga beetegekeddeteekedde emyaka 50 kakati ne ku mulundi guno bannyonnyoleraga nti tuyina enteekateeka wakiri ya myaka 2 years nga tetukoseddwa nvumbo ezo olw'okweteekerateekera ate nnoolwo nga bwe twetegereza ekigenda mu maaso n'okulaba engeri gye tuyinza okukisalira amagezi myaka 2 nga kino bakisuubira era bakyeteekerateekera kumulya mpuliriza si kituufu nti envumbo ezimu ku zino ezifaanana bwe zityo tezibaddeewo naye nagambye nti olw'okuba babadde basuubira olunaku luno olwatuuse ebyenfuna bigootaane nga Amerika yekikola balina ekyokuddamu kya myaka 2 kakati ne bwenaabaawo emyaka 2 tegigenda bakosa nga bwe betegereza ekijja oba muntu Bungereza bagirabudde alabudde ye Russia bamugamba nti ssebo lyakamanye ng'akoza nowebwa ebyo by'okolaakola nga weetaba mu mazina g'enkima saawa yonna lindirira amakolero go agakola drone ne mizayiro abatamanyiddwa bagenda gakuba kakati abadde musajja mukulu Andrei Fedorov ono yali minister yali deputy foreign minister wegwanga erya Russia agamba nti 10 ku 10 tewali yadde okuwannaanya amakolero ga Bungereza agakola ebyokuzirwanyisa bye bagenda okutoolako bawe ne Ukraine emala ebyeyambise okukuba Russia bagenda kubyokya kyokka agenda okubyokya si ye Russia
wabula tamanyiddwa naye bo kye baba balina okukola balindirire ekijja